Okay. Uganda nga Uganda tezimbiddwa kuki ku bukyayi. Igoli eyo seekaawo oba dokita weeyita biki ovuma abantu nti mawulidi biki oba okozeemu ensobi. Si ye ensomesa entuufu. Because ne Nabi Muhammad yennyini actually Quran Musatu An-Nahri egamba nti when you debating with others basiramu si basiramu biki biki nga muna akasha. You understand? You are debating tugambe okutuuka ku conclusion. Mu using wisdom hikma n'ebigambo ebikyasinza okubeera nga birungi. Wobanga ondabye nti nze w'amawulidi ndi mubi tonvuma awo oba olaze obunnafu nti nebiwasoma tobitegeera. Onfuna bulungi? Buli wolaba omuntu ng'ali ku defensive ali ku argument naye ng'olulimi lwakozesa kiba kitegeeza nti alakinga alina kyalakinga. Omuntu ng'alina concrete evidence tavuma abeera simple. You understand? You bring evidence, I bring evidence. Excellent. Obanga tunaba kuvuma ndetera bwino okusooka gwe bwe weesembeza togamba bugambi nti bid'a bizuule nange nkuleetere Quran. Era omwezi guno nkusaba busabe wanaabanga wakyaliwo akadde seeka kyaza akaago bamawuledi okyazeeko no yakola ki ayagala mawuledi badibetingire nga wano nga bakozesa evidence kiba kiraga obugunjufu n'obumanye mu ddiini yaffe ey'ekitiibwa. Nolwekyo kiri kyobuuza nti ensi yaffe Uganda twandibadde nga tutukako eyo level logically amagezi nze nkuzeemu nti nze nkuze ndaba bajjajja baffe ab'ekibuli abaawa na buli wamodi Kampala babe kubanga beekubagananga osanga brother Rashid mu myaka gyaffe gye tuli mu gina 34 twandibadde basiraamu batugamba nti bali ensomesa bagirabanga bulala ebintu nga babiraba bulala naye ffe leero omuntu asoma kyasomye takitegedde myaka 3 ena alina university gyalimu ebweru akoma mu Uganda ayagala fuuka mufti ayagala kola ruling n'atula ne ku kituuti n'atandika okuvuma obusiraamu bwakusoma ye Nabbi atugamba nti musome okuva mu nsi paka yiri eri mu kabuli naye bw'osoma emyaka eno oyagala kujja n'okole fatwa amawulire tegakkirizibwa n'ebirala tekisoboka. Eno debate esobola okuggwa yandibadde eggwa singa abasiraamu bategedde ezimu ku nsonga. You understand? Lwaki batondebwa kati ng'okusoma naye tunabanga tetusomye kijja kutubeera kizibu. Number 2 waliwo ekitabo Imam Khamenei yakiwandiika omukulembeze Ayatollah Imam Khamenei waki yakiwandiika yakituma understanding your enemy okutegeera omulabe wo. Ayina ekitabo ekyo kirungi nnyo it's around 50 pages. I'll get time. Yeah. Buli lw'onaategeera omulabe wo mu ddiini kijja kuyambako okutegeera obusiraamu bwo. Wonabanga gogamba nti fulani yatutegeerera obusiraamu okyalina obuzibu oteekeddwa okubeera ng'osoma history era weesomese otegeere even the formation of such kingdoms. Ogamba twesomese tuleme tutambulira ku bandi wago nseeka nga tumaliriza